abasajja b'emyaka 45 okudda waggulu ennimba gye balimba ndala nnyo akulimba ekintu ng'olaba kye kituufu ogenda okitegeera nti kifu nga wayisewo ebbanga omusajja yannimbye kati nnonze omusajja omulala era omusajja omulala myaka 4 plus yaŋŋamba okugenda ewaffe okukyala n'akwatira ne ssente enkalu n'azimpa n'aŋŋamba tugenderera ekyo jugenze nga nnyo mu basajja abagagga I don't know why because of your color naye omusajja akola n'agamba omukolo tegwetaagisa kutegeeza nnyo bantu ekikulu ssente yaŋŋamba omusajja yaŋŋamba abantu be muyita ku mikolo babeera banaku omunaku w'omutegereza nti jangu ajja buzzi aba ready tetaaga preparation omukolo we basobola ogukuzirira ng'omugambye ensonderaayo awutajja nga jangu tuliye naye mbadde nkutegeezako ajje ku mukolo gwange ogw'enkya ayanguwa because aba amanyi talina kyagenda teekamu kati n'aŋŋamba omukolo olunaku sibeerabye lwali lwakutaano n'aŋŋamba mbadde njagala omukolo gubeewo enkya olwokutaano saa 2 ez'ekiro nga gagwe lwamukaaga gubeewo olw'omukaaga amba yisinaana kufuna gomesi sina kyenakoze by the way tetwafunye abo bantu kati tuba tukola tugende ku Mande kati nkuweeyo olw'omukaaga ne Sande wesorting ku Mande gubeere mukolo konze kale ng'akwata ssente ng'azimpa angena mbookinga engoye nkola buli kimu naye nga ye nniya yakimanyi tagenda kujja ne tumaliriza bulungi olunaku ne lutuuka ne mukubira amasimu musiraamu ng'essimu tazikwata luvannyuma nnyo n'akwata essimu n'aŋŋamba ati siri bulungi nnyo n'ekyomanya ndi mu kujja nina okunyigiriza naye zina basawa mmeka nina okutuukako sawa ziweza 7 nanga aja ati ngenda kunyigiriza wakola omukolo ewaka ne mutimba ne mutegeka ne tufumba ne tukola buli kimu n'aŋŋamba mpaamu eddakiika nkuddire naye gwe kyomanya ngenda fubalaba nga nkutuukako nfunyamu omuswiba naye kyomanya nina okutuukako ezoya saa 8 saa 10 ajati ng'abantu atudde waka ajati omuswiba gwo guzze simanyi bwanyinza kikugamba naye ngenda kujja saa 10 naye ngenda kujja kati ng'aboogezi bali kukyawo nga buli omu ambuuza kiddako saa 10 wezaawera n'aŋŋamba ye agenda kunye ne mbagamba muli emmere bw'ataabako tubalinda mpaka kale weziwera 11 nga neeyabako tugirya konze mugirye nze okusinza oli bw'ayogera muli emmere ate bene abagere bafuluma obbuuza ku bantu ebyo byonna nabikola wafuluma nawubira ku bantu nawuupa nga bantu sagomesezokka bwenzamwe ey'omukwano nze abasajja tebanyongera paka ssaawa emu kitundu ez'ekiro nga n'abagenya bagenzi n'aŋŋamba aja ati ekituufu obudde bwo bugenze naye gwe kyoba omanya sisobola kuswaza njija ssaawa 3 ez'ekiro nankubira essimu nanga aja ati oli mu mbeera nnungi nga nkaabye amaaso gonna gazimiga mpulira bimpeddeko yajja ayi yakuba essimu ku ssaawa zaali mukaaga something n'aŋŋamba kati olaba ekizibu ekintuuseeko bankubye amasasi koza amasasi bagakubye ddi bagankubye jjo naye nti okugamba naye nina okutuuka Alex Moji in a comedy store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platnumz. I'm so happy. Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eriko Mondi, Kenya, Rema Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Fake Fameka, Winnie Waji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Boogie, Catalayan Kando, Comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madratan Chico, Maulana Drain, Tichampa Mire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabija, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Oval. Gets open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by the 5 rounds and above. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda outside the village mall yatona afika ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Juggernaut da encyclopedia yesebo
Kasomeko. Ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop. Kiba kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu nga toma ate oyungira muli abasajja balina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyo abigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kukosa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusajja gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. This is a podcast in the first place. Never kwatirira. Come on. Wana ebintu babiterezo tulabutuuze. Tuli ku podcast ne tunyumya abantu atulaba abenshi. Siramwe balikola. Alhamdulillah. We balikola sa Mungu akuongere. Ba subscribers beyongere ddala. Nebya Uncle Biko bikyukemu. Toda mtu kwata ko. Nalo bakwata ke no. Ate no waliwo kwata ko ngo lusito yagala nakwateko. Konuradio yalina amagalo gagira gati. Abo batukyusizeeko nabatukwatako baletenga abantu abanenenene balina ku mbuto. Summa kyetwagaza abantu abanene nga tuvudde mbyokusaka abantu abanene bampa emirembe ekawo mpulira bulungi mbasikwata omutono alina amagumba katolaba amagumba ganeno mu bisambi wano pelvic muscles zino gafumita bamba mukwegatta gakufumita bubanga oli mutono kati omusajja omunene teganfumita abankoonako olubuto kati ate olubuto lwalukona ku lwange Banga ali mukola massage. Nasuma mwana nyigwanga. Ule explanation jowa. Nzolo butalo musajja mwene werunkona kompuliranga gwe ba massaging. Ndakati gwe Uncle Jenkins akolera okufa. Nyo. Zabasajja bagwa mutulu bedio bankolera. Hata wande baga basajja bambuto like bantu bagala basajja bambuto bakazi banno. Bagala obusajja nga funa 6 pack. Nedda mukwana. Kati ne Abitex naye musajja bamwagala. Nedda naye bamwagala because naye mutono. Kati naye ina bamwagala. Ate kanyo banya bagala Abitex. Nga bamwagala ko. Zino figure za bagagga like tuna bamunene. Look at Elon Musk. Nko amaka pana nyama goma ga Abitex singa gankuti. Naki. Obrane Shalom Mundeka. Nsijja kwagala ku musajja mutono. Wallahi sumba gogwe na karaba emyaka gye maze ku nsa agamba agala omusajja omunene. Because people who have those fat even they're not fat men, oversized men. Gogwe na kasoko. Bambi babaddenga yo ngati babagala. Ola abasajja banene babaddenga yo nga bemalamu amaanyi nga balowooza bakazi tebabagala. Je bali ababagala. Je bali abakazi abalinga nze nga nabo baagala banene. Senga mukyala wange taagala lubuto. Tamanyi kyama kiri mu lubuto. Bwalifuna ku olubuto tajja kulowooza. Lukendeeza bw'obanga otwala zimahi. Aba noono. Lukendeeza. Omusajja w'olubuto gwe aba n'amaanyi. Jjukira bambi agezaako luwewa Kati gwe ojja wholesale. Naye ye aba agezaako weewa olubuto lwe. Kati bambi n'ateekamu amaanyi mangi. Ola omuntu aba n'olubuto ayinza obbanga alina mutaka ng'awera. Naye waba n'olubuto keeveerera muli. Temumanyi bumanya bikozesa.
ebintu tulinamu experience. Kale gulabo bonna ogamba omusajja w'olubuto. Kwesiva. Kale nze sinayo ex mutono. Simulina. Ate subira mufuna. Era omuntu wajja nankwana nga mutono. Mugambira bambi size ye kujjemu. The coach mugamba point blank. I would have loved you. Naye oli mutono. Naye size yo. So abanene beyongerere ddala. Olaba nyo omusajja atera obba mikolo gya NRM oyo munene w'ekabaali. Osobola mufuna bwatyo. Taswadde okusaasa omwagala kutta. Oba ogw'oli mu kati oli mutemu. Neddala bayo omusajja omunene bw'omufuna. Manya ky'ogenda omukozesa. Olaba oyo omusajja. Omanyi mu mbeera y'okwegatta ekisinga okunyuma ye muntu okuba nga gwe weepimirako. Okitegeera kati omusajja omunene akuyambako okuba nga you drive yourself. Gwe. Kyokka ate ku mutono kyesobola kukola. Omutono ye aba ayagala kakasa. Ate nga nange so nange omutinise wonneebakawo bwenti ne weepimira. Kakasa naye ffe naffe tuba tuzze kakasa. N'abakazi baagala okakasa. Omukazi akakasa ati. Ndeka Sharon. Nafunye pyantula. Bala ati Sumaya ina pyantula. Kunda pyantula. Akola atya pyantula soka munyonyera abantu. Pyantula akola ku mazzi agaserera. Ayoza mu nseke. Akola ku infections. Jukira omukyala abasinga oberanga oyina infections. Amazzi gabula. Enseke weziba zibikidde amazzi gasobola okubula. Gwe nolowooza oli mukalu. Nenga ate oluusi tebabeera bakalu. So pyantula namugatta nga alina okwoza mu nseke akola ku infections akuwa feelings then amazzi ne gajja. Kati oyinza okutobya obuliri. Asoma ala tulaba. Sibuli omuntu mbwata. Amazzi ga pyantula gatwala n'engatto. Gosaga. Bagenda kunsaba ennamba yo Summa naye nze sikotogera. Summa soma ennamba okubanda of course nakola interview ne Flavia. Ku channel ye nga twogera ku byabakyala ebyo nga mugamba abakyala abudeka ng'oli waka osooka okulamu eddagala ly'amaanyi erya obutabeera nga agenda ofuna olutungotungo nabinyonyolaawo n'abantu bankubira amasimu akati ejjukira nze eryange lya bbeeyi kuba eddagala nge ery'amazzi lya mitwalo 2 era si wa bbeeyi newali abasinga ate abankubira babagaza mbadde mmanyi 5 nange eri 5 siri kyova abagula bitakola bagula by'5 nze ntandikira ku 7 kitundu agoteseera package entono ennene baya 15 kana kango okalaba aka 500 above kano ka mitwalo 2 musajja onyongira muli bwemba maze sidasookoza nnyo kano kakuyamba kanyagala ba namba yo aba mufune pyantula bapyantule nange amazzi agatwala engatto nagalabako eyo tegatwalanga tugakuba ku siringi nange Sharon oli muyaye gakuba ku siringi myanga amazzi gakuba ku siringi n'agalaba mu ne bakwata engatto ne bayimira twafuna n'ebisiimula Mabula kansome namba 0708 60 55 14. Deputy yanko maranga ina amazzi n'ofuna ekisiimula ne mwina bala muli abaana bato. Kati abo tebannalya. Muli abaana ba school. Abasajja menga atulidde abanne katonda nsasi abasajja balidde ne mukwata ekisiimula ne musiimula abana gye bali infection is no bakyala abamu wagamba nzijjanja naye teziwona ambama na recurring infections busi bukisumma recurring infections eva ku kyezo ebiseera ebisinga infections abantu bekwasa toilets public toilets nkola mu arcade naye toilets ezo tezireeta infections zizireeta naye si nnyo nga bwetukikuliriza olina ganzi banange toilet okimanyi nti n'obucaafu buleeta infections kubakyala omukyala n'abeerawo nga tashevinze omukyala n'ayambala nnika n'agijjamu jjukira bw'otashevinga nnikayo definitely erina okuddugala jjukira ebyo biviri biba bicaafu kati gw'okwata n'oyambala empale n'oddugaza empale eyo eddakiika z'omala kuba ojjukira ojambala okuva ku makya paka kawungeezi waliyo omukyala ayambala empale naku lulamba kati ngenzize kukola mu tawuni ngina giberamu paka kawungeezi abakyusa ate nga nkyusizaawa naawe mpozi nga nyambadde zinene ez'oku because me I always use the disposables saagala nnyo bintu byakwoza I don't recommend it to someone okwambala empale naku lulamba nze saagala bintu byakwolereza nze ng'omuntu si byagala kati bamu ne disposable yo nze nyambala disposable knickers sambala ebizaakwoza
because sagala kwoza ate ziri disposable nti wolabanga kachafu wadde osobola okajjamu n'okyusa n'oyambala mpala abakyala kyeta infection yezo ayambala empala olunaku lulamba atashevinze kati ne baddugaza kati bwaddugala obwo bucaafu bwe bugenda okwetera infections okitegeera abamu tebanaaba wansi nga bava kufuka like tebatawaza bagamba okutawaza kwa basiraamu naye nze ndowooza si buli musiraamu yekali alina okutawaza buli kitonde kyonna ku nsi kyalibadde kyerongoosa kati weesiŋŋaana ng'ofuse olunaku lulamba totawazizzaako ofuse emirundi yena olumala okunkumula ozaako mpale lwaki tofuna infections ekirala kireetera infections kwegattagatta kuleeta infection n'abasajja ab'enjawulo nsaba okanteereko n'abasajja ab'enjawulo leero olina Shalom luli olina gundi okitegeera abasajja bano balina ebirwadde bingi ate buli musajja alina ekirwadde naye tuba tetumanyi kirwadde oyo kyalina kati Shalom olina ekirwadde naye tokimanyi amazzi gammwe bulwadde koza lwaki omukazi abasinga baba nga muva kulya bintu omukyala amazzi ge bakutaddemu abamu gadda nosiba the whole day nga amazzi gekuyitamu nga ga musajja nga tegagenze nga gakomyawo oba gakomaawo naye olunaku nosiba bwonna nga amazzi gadda buzi ogamba ono yalwala ki oli serious bangi ekyo mbadde era wetegerezanga nnyo amazzi go gye galaze wali agakomawo gakomerawo nno ddala si kwamu babataano nze naakayagalako abasajja abawera abananga gadda oba otuddaani bwoti ogenda okuwulira empale ng'ogawulira gakomyewo nga gamba ye ngenze mu period oba abataagatadde wala ate abo bagateeka wala naye baba n'ebirwadde nze bana abasajja so infections ziva mu kwegatta ezisinga toyo abasinga bazeteekako ng'excuse yes nti omusajja wa anakubuza infection wazija nti nabagenze mu toilet naye ng'oluusi n'omusajja yazireese jjukira abasajja kizibu nnyo osanga omusajja alina omukazi omu obaako ne bw'olyalyako eyo kati kogenza okulyako oluusi osanze by'okasanzeeyo ate n'ojja ewange nenkuwa so emba ntwetchinga infection mba ntwetchinga tugambe ndi musajja no twetchinga omukyala nemba ndi mukyala nyo twetchinga tunafuna treatment fenna nzero omukazi ajo wange nanga njagala pyantula ne mugamba pyantula wange akola ku kino na kino na ngamba nze naye sina infection mpa nsalira akomperi amazzi dio kanga masirina because you may not know nti olina infection ate nze nkugambe already nina eddagala erizijjanja banga mweriri okitegeera so abakyala beetereze kwezi bajja afune pyantula nka tuva ka topic yako kiki ekivirako summa abakyala nakakabala campus the girl was beautiful every man would die for nenge mutuuka mu kisenge nga she has that bad nga ina order nga ina ekiswa ekibi ekimuvaamu kiva ku kyekyo anti olumu nazo era infection olusi ziba infection ate kati gwoba teweewulira wali ogabyeko ne boxer nasigala omala ne boxer nesigala ng'ekyawunya ng'omala alina infection anti kati waliwo omukyala nga infection ne wabawo omukyala nga kawowo ke kali nakyo ng'alina awunya bubi abakyala balina obba nga bawunyawunya omukyala omutuufu alina obba nga awunya no ekyo kikyamu tukivumirira era si buli waliwo okuwunyawunya olaba kati wolyanga omukazi n'aba nga talina kamuvaamu konna nawe okimanya batawooma nawe okimanya omukyala omutuufu wamma omukyala omutuufu tabanga awunyawunya temubalyangako naye bano baana bato tebalya aba talina kuwunya waliyo okuwunya teri kuwunyawunya tekuliyooko omukyala batera okuwunyanga obutungulutungulu ng'akatungulu ekyo kibaawo nga byali ku gigundi andi omukyala bw'awunya akatungulutungulu oyo aba awooma webuuza ani ataza akatungulu mu kiseera uli akatungulu kawunya kati nze nedda nagamba ng'oba nzaaliko ekikyamu lwaki ng'ogabuli akatungulu bakira naye nakinoonyeza nedaba nga abakyala basinga bawunya obutungulu ekyo woowunyira akatungulu ng'omukyala atuuse ku ntikko si buli muntu bw'awunya akatungulu my dear nkubuuli omala tuuka ku ntikko katokuba bwotyo genda kati nze nga akatungulu kampunyirira buli ssaawa funa pyantula summa
Summa bwanga ofuna akatungulu buli ssaawa. Akatungulu kampunyirira. Summa funa pyantula. Funa pyantula. So twogere ku steaming. This steaming yo yakola ayamba ekiswa ekyo. Abasinga bagamba si mulungi. This steaming. Abasinga bagamba si mulungi. Nze nganze kye nagifunako nga ngikoze. Ekumakinga okubanga oli wide wansi. Ngoli wide ngogaziwa. Ogwo omuka gukuyingira ogenda okwesingana nga owulira jukira omukyala obanga oli mugazi ngogazi naawe oba weewulira nga muli mu kikolo mukati ndebera oba weewulira kuba owulira nga munno tomunyweza bulungi oba osobola kiwulira oba kiwulira era tebeebuzaabuza nti baba tebamanyi kati oba owulira muli nga munno agenda naawe oba tobinyumirwa agenda bwakomawo teri wadde okuwaliramu yeeyiwe yeesonseka bwafuluma so then nakirabamu ekyo ekizibu kati va ku kyabakyala abo okulaga yamu different men abasajja ab'enjawulo nga webakano nowebakano oli ekirala oluusi naye tuba twakava mu periods tugaziwamu kati omukyala bw'ova mu period n'oteddaabiriza ojja kwesingana ng'okola ki nakirala abakazi bamala okuzaala oli n'agamba nze bannazaala bulungi naturally n'ateefaako naye nga jjukira nga bw'ogenda mu period n'owulira ng'ogaziye era nze singa eddagala likyasinza otutambula mu nsi erya tightening baligula kitono naye ate basiru because tightening talina kubula maka ga mukazi kuba buli mwezi ogenda mu nsonga so buli mwezi olina okuteekayo ka tight kubanga oba ovudde mu nsonga singa omusajja abasajja baffe tebatuwulira mazima omusajja akulya nga yakava mu nsonga nga wakava mu kigambika omukazi mbuleero olagayizaamu abasinga tebatugamba naye wosanga omutuufu akugamba ekyogerekeka nze bawanga ŋŋambamu olumu naŋŋamba hajati leero sikutegeddeko nze ate batya kwatamuko kataiti kaliwa omugamba aji olwago obugwi nsikyobola nze situndda ddagala ligejjesa gundi fe abalina ofunza abakazi anti wali abasajja nga kamala katonda bageya katonda wa yakutonda osobola okwagala nga ali bwati abakaba nkayimirira nga kali bwe kati summa waliyo kayimirira mukwano okanuuna bunuunya akako tekayingira awo kati tuba tuvudde tuba bakunuuna mama kumala bbanga ki ngogera omusajja omutono ennyo taba talina kuzinira eno tuba tulina kunuuna buno okitegeera faulo ebbanga lyonna ate wali agala okuzaala nga gwafumbirwa nga ali bwatyo era ofunayo akadde k'okuzaala nakatono nnyo naye ng'ebbanga lyeri awo ofunira Shalom oil omulaba agejjesa ayongera ku size n'obuwanvu ayisibya ono gwolaba ono Shalom oil kyokka nobujja abantu bambuza eddagala eryongeza uno ali ku 0705271974 yakulaga kyogenda obbeere era ebitakola otukubira essimu netukujja ssente zo times 2 akulaga kyogenda obbeere senga ogula Shalom oil ono n'atakola nogaata yankozeeko nga Allah akulaba tukuwa times 2 kuba wa mitwalo aro atano n'asatu tukuwa times 2 senga abatakolako oyo gwe tulaba teeko ku bantu bange so gwe tofa ku size ya musajja nze omusajja simufaako size ekyokukola mba nkimanyi. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba kasore kigambo it is happening mnyatu ku Shalom 256 njagala nnyo bebaza atwaza subscribe emitwalo namukakaga. Thank you so much. Mutwagadde mutulaze love mwaka gwe tulina katugaza myaka 2 mu December nga mukaga na ye temento batuzize emitwalo ndoza nge 5. Thank you so much. Sifa balete ebinyume nnyo sifa basomese ebyamagezi naye mutwagadde nnyo. Na special we nyalo okwebaza abachali banga ba Shalom Nation tetuli bangi nnyo tuli batulenga 99 100 in WhatsApp group ya Shalom Nation najeka Shalom aga Shalom tasobya majegaliye abasinga bali na weru gabere wala kulumba Shalom naba wa kwambalira mu comment. So thank you so much batambuza link abana
Kujja ku video primetambuza link babeerako ku video bazwa basharinga mu group za bonna. Thank you so much my administrator Richie Morgan Daniel aliyo bweru nawo Hadija namba nfanya mutajija Shalom waliwo Shasha Chano gaye yasoko commentinga na buli omu yenna muli banji you people I love you so much. Aisha oyafuka muganda wange Aisha wa bebe omwana atambuza link batambuza ku television 256 na buli muntu enna sala mwabasala content waffe. Thank you so much abamutambuza tuwezezza abantu ba subscribers emitwalo enamu kakaaga lero ganyo soma comment onyagamba nze nvudde ku TikTok I'm from TikTok so that's so beautiful so mwebale nnyo banna Uganda abali ebweru namwe bampeza message abatulabira mu nsize ebweru nga tukoze program. Thank you so much namwe abatunafuya namwe ate tubaagala kubuli wakunafuyamu kogamba okale okwana boje balinga nzabula bambu ma ku TikTok ompulira sanyo nje sichina ako buzibu ekyo kunafuya nzabula bambu ma ku TikTok ngamba alhamdulillah. So thank you. That's why nze stera kuddamu messages abwe nga bamvuma because manchi mayinto yamvumi amanyi nnyo kati abantu amusenga kibeera kiri kimu kati nze tukola zino video tuyekako comment ngosoro commenting oli na akuvuma n'omugamba nade nso okujjako comment wanaye bulabi ngatokoze eki ngato comment naye nkwadde right gwonvume otorokoke nze chemba kolera nze postinga video sijjako comment kati gwenvuma otwowolokose kwa mwabera mu dduka saa 10 nga tannakutunda saa 10 mtannakutunda ngali n'obusungu ngagala funa okusinga okwetuga mu Shalom tewetuga mukwano bwango nakyoyitamu bufumbo buganye oli mukalu bagule ebintu biganye okukola omusajja takoma waka gwevuma Shalom bagane bagule ebintu gye babiguze ne bigano okukola nakubira simu nagamba naye kati ebintu byamwe byamutunda bya bikola n'omugamba ebyange bikola nanga mbunza nti ninguze dagali nnyo tedikola nemukaba waligula kunze kati kankwe answer oli wampereza message oba nambuuza Shalom bikola sikuguza sagalo ngatte kwaba abantu babala bagula ko nyebigano okukola ko nango ngatte because people have doubts ajaga naye binakola nyo kamerega agezesa akola ina kwezi ngata abanja aine emyaka ana amazana akanga tuna emyaka aga nagamba sawunya wolo munnaku 3 namanya Shalom tebijja kola kati gwe sikuguza if you have your doubts first care your doubts boga kungulako clear your doubts so lero nakuzo mwezi ziri 13 onakulajja the birthday Uncle Biko wajirabye sena je kanze bwekanze saba de Kampala lero birthday ya so happy birthday Uncle Biko Ibrahim Marukomu mukamba mongera abalongo nami beja muzale yokabalongo bazo ko chide abantu abulashite begatta simanyi lwaki kyokaba kuno mwaka bali badde bazala y'abaana Uncle Biko ne mami beda tusaba yaba niba ne beronda amanye biggest beda yanchanga 14 manje nakyewunyiza beronda ngamba msebo Uncle wanga 12 mami beda nga 14 abantu abo beronda bulungi lwavu so happy birthday Uncle Biko then happy birthday in advance ya mami beda tukoze bubi nnyo tewade wali take twali tugenda mukolera surprise nemulinda akomeo tujja mupira obugomanga tutundima ku kisaawe welcome back beda kati birthday yo anti tujikoze tutya no kushotani mamwa so summa atuliddewo beda era nakola lero a birthday ya Nico omwana ali ku Shalom 256 bamukubana amajayo naye aina wishe mbambi asiba post na kusasa akala Shalom oiro sijja sobala mukuwa ojja mugula nenja kuwa ku discount so happy birthday Nico owa Shalom 256 alona nakola lero era birthday producer fe Jebbi lero birthday Jebbi myaka emeka lero abiri Jebbi asale myaka na kamula bile emyaka yajjali nabi nakachali nabi Jebbi tukyuse nenze nange nagamba so lero birthday Jebbi happy birthday wala kungulako simu jali akola kungulako atu tuge onabo lero guru tumutwalewa kanso kankwe simu kwate simu yeyo ekyabo kya birthday iye simu kongla kati jafunye kati byebyo so happy birthday producer Jebbi ono twatandika naye yali asala waka ali amanaging abayimbi nabalala nyingira account zaabwe kanaba nga asala waka wanga mpola kati oba yali ayavuwadde ngesi data amwedde ko nga takyasala emyezi nga 6
Kyeva mbosi nga nemugaye nga tokyasanga ndi gulu ense kuba. Mbona. Nemugaye jya tukole jya tusale waka unaloka nga ojja kwa emitwalo nkaaga ku TikTok. Okusala waka. Era ye wasanga TikTok ngenda bagundi bameka. Bas ingemtwalo 3. Katune emitwalo 8. Ba followers jebbi ya jirani. Mashallah. Era TikTok yange masinza jirani nga ndabe yabanja Samira jebbi ababisaze. Jebbi yabirani nga sinzi. Yasanga ina ba followers emitwalo katune emitwalo 8 mu something. So thank you so much Jebbi for being hard working but mugoba bwe muvuma. Na ndo twakula katwafuna contract kati. Kana ndiga metakukiza nguba kati. Abitadde mu luzungu kati. Katochi agoba mukozi mbu genda. Wala mateka gaba ko so happy birthday producer Jebbi Moyaz. Leo tuli mu short and mamwa nende kinda black and brown show. Pakati gwoli mweru nze ndi muddugavu. Eri badde short and mamwanga na mamwanga oli mumpi. Suma yatuliddewo Mami Bedo na kolwali kimanyi mugenda kunyumirwa sheno kwa mwatandise dda ogifiiringa. Bedanga yafunya akabina etake. Yakambadde. Bana ng'omwana ine atawe omwana wayambala ebbina yeraga. Yakambadde. Baba talyambaye takyuka. Ayambala n'entumbwe mulegging. Zibeda ayambala entumbwe. Zibeda ekidunga kitadde ku kule fondala. Nkugambye yagenze n'akyuka ebbina nenga ono omwana ebbina. Naye anyumidde mu business class wamenga ali mu business class y'ennyonyi. Nalyo kabako gwalangira ali eri amagulu gamuluma. Beda. Nakayane anti atukoza atya. Business class amazima business class enyuma. Sijitulanga musi. Simayo bannaji. Oliwo economy. No, bobanga atolina gundi waliwo privileges oba okwesa nnyonyi kingo ogende bweru. Ntera kwesa Emirates. Ndi wakata bana ibampa kata. Ninzo banga nfunye kagundi ne ba they upgrade me. So nundi ndo naye ava ola nyamu mbajagala kutambula kutali ndogenda takeyo naye I have a problem. Kyagala kutambula obudde channel wampuba nempuliranga nkoyo. Nafune ennyonyi ya layisi. Njagala ekisi. Banange. Rumunja abanyumiza ko rugendo lwe China. Nafunye ennyonyi ya layisi. Nakozesa ku Air Arabia kati. Banange akanyikale Suma Cathay Pacific. Banange namala mu bange sawa 15. Suma nawuliranga nfa. Suma nenekyusa nenebaka nendaba filimu nenzikowa nekola nempama emirundi mukaga mnyinga mpulira nkoye kati nakati mpulira nkoye kaya yagenda wanja kwa yagenda natwala mukyala wange wana South Africa ku birthday manya mpala Dubai swalungi yasoka jaje ni mutwala mu holiday baba umudde yasoka mutwala South Africa wana babere ko ne mami nga wiki 2 Okoze sente. Assistant just checho. Just ina chete kama nganzi TV. Yes, no manyambo YouTube mpadde milioni nnyo mwezi kansiteke mu family yange. Oje tumanya ogenda kufanga. Wewe wale kwagala mchala. Kera suma ngo ogenze. Nga teri atwala mwana wadde ennyonyi. Nga na afuse mulokolebwa. Tulangirira ennyonyi ntola. Otambula amawanga ntola. Fete tujja kutola. Tujja kutola. Tujja kolera. Tujja nzabu kyesafu nakyo nanga ndi muto ngenda chiwa mwana wange. Nze nebintu byesi kyayagala kulya. By the way nze wenkyale w'omuntu nampe entula mugamba sirya ntula not because nti sizirya. Nazirya nnyo nga ndi muto. Asuma entula nnungi. I love them. Kwano neza yaya. Ne bw'oziteeka mu nnyama ne bw'ozirungoota sirya ntula. Ne bw'ogisiikoota nejja kakuli. Ne sirya ntula. Nalya nnyo entula nga ndi muto. Gomwe yakula ng'oli mweru weka mwalina ssente waka. Mukwano mama wange ng'ayagala entula. Ng'ayagala okusevinga. Mama wange ayagala okusevinga no ng'asevingira ki? Agenda bweru. Kola ijja? Kukola. Bambi. Yasevinga nga ssente ng'agamba nze nina okugenda e Germany nkole. Ng'ayagala bana etwali entula. Did she go finally? Yeah, she went. It paid off. Nze entula tozinnyongera. Ekyo kyesaagala mu bulamu bwange. Era nakyogerako dda. Saagala eggplants. Biriŋŋanya n'omuceere. Buli twawummulanga. Summa twali omuceere ne biriŋŋanya. Summa twali omuceere n'emboga. Nze nali akawo. Nze n'emboga sizirya. Bannange twali emboga ebukotaawo. Wabata kuwadde emboga ziba ntula. Nze bannange. Wamanyi ogisiiga ne bagisaamuka amazzi. Olumu netabeera mu supu. Ate muceere twalyanga si basmati.
guno gwa supo gwe balonda ogusumabo. Banange ne banange abana bedda. Twabona. Era zo omuntu asanga ngali nawe ntudde ngani mukulya ndeka. Ngoli engoko yo. Ndeka ndiye. No kyache sagala. Kyovola abana bange. Tebamanyi mboga tebamanyi ntula. Mutuufu. Because nze nabira ne bintuuka. Ekyache sagala bwe bumondo obuzungu. Kati babulimange eri waffe. Nga babuleeta. Summa twali obumondo. Nga musolyako obusiike. Obwa supu bataddemu amatooke babuzeebuze babuteekamu amatooke. Zinabona nnyo nze nange nanempita ku Nsaba Road okumanyi nze nasomera ku Gangu Muslim. Kati ngena nempitawo nojjukira nolaba essomero nga likyuse kale linyiridde okusinza bye twasomerayo. Noliraba n'ogamba wano we navanga ne tukkirira ewaffe ne tulya ice nga bakuta ku breakfast sorry ku lunch balowooza nti goddayo wammwe kulya mmere nga mama agenda kuwa nusu kikumi ogule ice na yera lunch yange ng'olyaka ice ekiro ate osanga ekitula. Ama kiba abaana bedda tebalina mazzi uli ebalya twalyanga ice nga ganaavaawa okitegeera olidde emboga biriŋŋanya entula balenze n'obulamu bwenjagala naye kasumma onyumamu ekisajja nga kisiraamu nga kisuubula mmotoka nkikuwe nga kiri bali bali nakasera awo nga ku Dr. Gwaluzo Hospital abasajja abo we batebayaye abasiraamu bamunyongera abasajja basiraamu abagagga tobanyongera namba akulambuza apartment naga yanditunudde wana ngedde plan yagina mu mutwe nakulagano kati etunolewa onosobola collectinga sente nze nagamba luli omusajja omusiraamu yangulira amahale nangamba nkugulira amahale yika 5 za mwana naye nga tazindagangako tazindagangako era twatuka kwakwana nga sizimanyi black new model nagireeta nagijjiramu namaana ngamba toja sobola givuga ekkubo lyofu naye nga yagiguza amanyi wembeera nti waffe ekkubo fu nze omusajja omusiraamu omusajja omusiraamu 45 plus nga musiraamu alina ekireva asaala musuubuzi mama nyama zitomunyongera omusajja omusiraamu 45 plus asobola okulima anti byakulimba oba olabanga sitalimba olabanga bamuyakitiibwa myaka gye olabanga ekitiibwa ky'omuwa ky'amaanyi kati omusubira kukugamba kintu nga si kituufu kumba ate bambi tuba twakistadinga bubi kyova nze saagala ku mulembe guno oli kugamba nti abasajja bakulu bategeera nti kanfumbira omukulu because yategeera yagala omusajja ow'emyaka gyo olaba mukyalawo naawe mwesaana singa yava ku ggwe n'apapala n'abasajja bakulu ba myaka 3 5 mukwano akudisappointinga nga tomulabanga taata lwakiri omutanda andisappointinga naye omukulu nedda nze kati abasajja bempala n'omusajja omumpi omusajja omutono n'omusajja omukulu abo mbawalana ati akasajja akampi okakuba oluyingo badde oyomba n'abaana ngwe weerabira naye dasumma naawe mubeerawo nga mukayana n'akaana kakuzze no kakubeerawo kakubye ng'okubye ngata waabwe weetonda luvannyuma ngo sorry munnange daddy nga baba tebasonyiwa onyooma lwakikula kyange ki ekikunyoomesa abasajja nze abasajja babika basatu besobola kugezaako kati omumpi omutono ow'emyaka 45 nga musiraamu okudda waggulu not go for you abo nedda abajajasi bali bakusumba bewagwamba ebaali abafere si bonna nti bonna nengeza kwasooka naba mufere n'owokubiri mufere n'owokusatu mufere n'owokuna kati ono ow'emmotoka ono ow'amahale gayiika 5 ag'emmwana babawoowa nga wono buza mukyalawo nti amahale yagala ki ne mugamako njagala kumbulira njagala yika 5 in fact namugamba 3 nangamba ngena kuwa 5 kulwa bulungi bwa summa yika 3 ntono nangamba katika nkubulire wetaga yika 5 ate singa mukama atuyamba ikezo ntuzifuna nga ziliko already development kulekulede obumwanyi obutooke nangamba tuba tufunye nnyo naye kati weekend eno ngenda ko mbyale wali ekibanja kye bampitidde ndabe konze kali beyaganga ajati wano wote tuvaawo okimanyi nti yika 5 zonna zijjudde mwanyi tugenda kunoganga bwotunda saagala ko wadde 10 n'okuba takbir
ngamba mukama Katonda ngonjagala nga gotalita mu butuufu mpadde omusajja angulidde yika 5 kuliko ne mwanyi ngenda tandikira mu kunoga nusu nakomawo ekampa mpaka tugenda ddi ku mwanyi zange ndabeyo anja kutwala kati agamba yagulawo nyangamba yagula eyo Kayabwe Kayabwe Masaka era nga buli weekend nga mangenze keno mu mwanyi zo buli weekend nga agenda ku Masaka Road agenze mu mwanyi zange kati kutabuka twazirambulako sazirabako summa wasuula naawe nga atakukiriza zirabaga matujja ziraba ng'omukolo gutuuse nga omukolo buli weekend angamba kati tukyaweza weeks 2 kosa ate nga tetukola mu meeting nti abagagga tetwetaaga meeting kera bukezi kumakya ne gaa tugende twanjule mboza ate abeewaffe bateekateeka nangamba beetaaga teekateeka naki nti baatulina ofunayo akasente bikinanga ezo nazo nja zikuwa nyambeka ku nteekateeka zeewammwe gwe nangamba tubuuze n'abatimbi bayagala sente mmeka nonyonya ddiko manyisa makanyo ka green yako ne ka gold ne mumulaga nangamba ntajja kukola bagambye sente mmeka nti milioni 12 nti abo balayisi nnyo na mukwano gwange agenda tukolera ddiko ya milioni aga njagala tukole omukolo ove kube waffe Mutala Maria na njagala tuve okuva ewa mama Chabadaza nga tugaba migati mpaka wammwe nga tugaba buli muntu ali kukubo nga tumwa mugati blue band omugati blue band ne kilo ya sukali mugati ndenga bana ngenda kusasa maze kyalo kumba omusajja yalinga anyumya mu binyumye omusajja agamba summa njagala tukole omukolo nadde ko 12 ezo ntono tukolaga nagamba agenda kugula emigati musimbe kuva Kayabwe paka Kyabadaza Villa Maria wonna nga buli family agiwa omugati sukali ne blue band nakuba ne ku simu nzijuka yakubira simu nakubira omuntu omesimu nawe gamba kati Gomesi ze waguze mbadde njagala ozongereko Gomesi endala 50 kuba Gomesi ezo simanya njogere naye tajja ndabye nga abantu be bangi Gomesi ziba ntono nenninda Gomesi bazindageko ezibaleete waffe salaba ku Gomesi ne waitawo omwaka ne waitawo ogwokubiri nangamba Gomesi nno zikyaliyo tujja kwongerezaako bwongereza gyesi ebintu byankwatamu kayaba n'abaddeko bali obuukinze ate twabawa twakuma kubyogerako nangamba yagenda basaso nebanze mu ssiru omusajja amwagala nnyo nedda nze bwe njagala omuntu ndowooza nti buli kimu ate ng'egye babeera nga bakulu oba olowooza nti bategeera kati buli kyagamba oba olabanga kyekituufu okkiriza bukkiriza kati kumbe sajja kati bwe atuuka omanyi okyambu akulimba tagenda kwanjula nagenda yange ebbanga ligenze omwaka gumu 2 3 4 5 olwe mwanyizo jezi era yaziraba ngagambe mwanyizo kyaliyo nakati aziraba kati ate okunoga yatuuka mugatu getunoge ku mwanyi zaffe ddadi tampangako wadde olukusa okulambula ku mwanyi yakugulira yankolako nedduuka lya milioni 4 nalinengeza lira edduuka oliraba liri nga wandaga waliwo amaduuka nga 10 naga nangamba gati lira edduuka olirengera liri oze liriwa kati olaba balagana eno obalenegana awo wakati awo kyokka ngene emmotoka evuga bwegenda ya budde bukolaki bwagamba edduuka liryo nangamba eryo edduuka ndikuwadde byenkugamba si bya myaka mingi byenkugamba mwaka ki guwedde guveeko naye oguddako yes chaba to one edduuka eryo liryo tanga lyange kati ngomugamba webale haji nangamba iba naye tugendayo dindirabe nangamba ate wetagalira bakati goli mukyala wa mugagga tewetaga kakalukana nakutereddeyo omwana akolere kati olofunanga seze edduuka zavanga mugazi funoki ajja kuntwalayo nga bamaze okubalira omwezi nga guweddeko bampeze bampa nokkiriza koti omusajja ali alimba naye nga ku myaka gye tomusubiramu kugamba bya kisiru ne ku ssente zalina ye muntu gotula naye mu mmotoka nga muli mu mmotoka n'obukadde nga 8 nga buli awo bulabako nze nalaba ku ssente nnyingi nga ndoyo omusajja azipanga mu mmotoka ne zijjula bweziti kati ngazikuwaakuwa bamudiza balance ku kkubo tamugatte mu nsawo ze oba muki amusulawo mu mmotoka mutuula mulinye mu ssente
Sente nga muziri nyambuli nnyo. Naye yazikuwanga yakwanga ku sente. Nedda. Kyebagamba don't date a rich man, date a giver. Okitegeera? Todatinga musajja mugagga. Nze era omusajja mugagga tasobola kumbeza maani nga nafunye omusajja mugagga because I know them. Tebagaba. Balimba. Natuuka nanimba nangamba agenda kuntwala e Dubai. Nansaba ndaga muntu ya mama wange ne taata wange. Mwatwala Dubai. Watwala ndaga. Siya. Kandaga muntu ngazaaki. Ya passport. Kufuna bya ya passport. Twetaaga passport, twetaaga muntu. Yagamba atya? Yangamba line gwanga ndifugako ekitundu sirabira bigambo ebyo. Ojja kumati ne gwanga ndifugako ekitundu. Konze batya. Ngamba kati toyina passport ate tugenda gene Dubai. Ngalo natambula atya. Oyinandaga muntu nti njina. Mama we jali nti jali. Ayinandaga muntu nti ye ne ya tata. Kati mpandaga muntu ya tata. Ompe ya mama. Photocopy of original. Photocopy zaabwe. Male muweno obufaananyi bwabwe. Akamama n'akatata n'akange. Tugende Dubai. N'obiwaayo. Nembiwaayo. Nenda nangamba week 2 tugenda. Neninda tugende after 2 weeks tetwagenda. Kati week yali badde yokusatu. Nankubira essimu. Yali akuma waka nankubira essimu nangamba aja ati sigenda kusobola kudda. Trip eje twagamba ye Dubai. Obudde bubadde butuuse. Naye sigenda kudda ate kati nze mfunye ka emergency saa ino ngenda Dubai. Era nkubide wano ndi wano Entebbe ngenda. Konze kale Mungu wacho wageze. Kati gwe yagamba kye butagenda. Nagende Dubai programs zaali mutwala zaali zituuse so naandika. Olwokuba neba nanga. Naye omuntu yagambe gwa. Ati nali sitegeera labayo yangamba. Yangamba yatuuka mu kkubo. Ngajja waka. By then nali nsula eno Namuŋona. Nangamba mbu yali ali mu kkubo ngajja. Kati atuuka mu kkubo bamukubira essimu e Dubai. Mbu ebintu bye bifunye mu gozilini biki bikyalina okugenda akola ki abisorting. Teyadda waka. Yavuga dda ku airport. Kati nze yankubira ali mukuba nate otuuka ku airport. Aja ati nkulesse. Nga bwayogera bwatu confidence. Nkulesse. Aja ati onsonyiwe nkulesse. Naye inshallah. Naye yagambye gwanga alifukako ekitundu. Ennyonyi kye talinda omuntu. Nangamba inshallah. Nagende Dubai. Namala ennaku nga taddanga naye ng'essimu yo gikubeberako WhatsApp kwali buli kimu nga kiri okke naye ali Dubai yali Kampala nze oyo omusajja ebintu bye yankola sirimwerabira yagamba ali Dubai kumba ali mukono ali mu Kampala azunga sirimwerabira kati yakoma yagamba nkomye jango kye ko airport nedda yakomawo n'atuukira ddala paka wakane keesi y'engoye nga ngulidde y'engoye takwera ku passport kulaba sigirabanga ko passport paka nakati sigirabanga ko I can't wait to be 40 yange nako okulimba ku bantu abasajja b'emyaka 45 okudda waggulu ennimba gye balimba ndala nnyo akulimba ekintu ng'olaba kye kituufu ogenda kitegera nti kifu nga wayisewo ebbanga omusajja yannimbye kati nnonze omusajja omwala era omusajja omwala myaka 4 plus yaŋŋamba okugenda ewaffe okukyala nakwatira ne ssente enkalu n'azimpa n'aŋŋamba tugenderera ekyo kigenze nga nnyo mu basajja abagagga I don't know why because of your color naye omusajja akola n'agamba omukolo tegwetaagisa kutegeeza nnyo bantu ekikulu ssente yaŋŋamba omusajja yaŋŋamba abantu be muyita ku mikolo babeera banaku omunaku w'omutegereza nti jangu ajja buzzi aba ready tetaaga preparation omukolo we basobola ogukuzirira ng'omugambye ensonderaayo naye awutajja nga jangu tuliye naye mbadde nkutegeezako ajje ku mukolo gwange ogw'enkya ayanguwa because abamanyi talina kyagenda teekamu kati naŋŋamba omukolo olunaku sibeerabye lwali lwakutaano naŋŋamba mbadde njagala omukolo gubeewo enkya olwokutaano saa 2 ez'ekiro nga gagwe olwamukaaga gubeewo olw'omukaaga amba yisi nawe nakufuna gomesi sina kyenabeera bitya by the way tetwafunye abo bantu kati tuba tukola tugende ku Monday
kati nkuweyo olw'omukaaga ne Sunday we sorting ku Monday gubeere mukolo konze kale ng'akwata ssente ng'azimpa angena mbookinga engoye nkola buli kimu naye nga ye nniya yakimanyi tagenda kujja ne tumaliriza bulungi olunaku ne lutuuka ne mukubira amasimu musiraamu ng'essimu tazikwata luvannyuma nnyo n'akwata essimu n'aŋŋamba ati siri bulungi nnyo n'ekyomanya ndi mu kujja nina okunyigiriza naye zina basawa mmeka nina okutuukako sawa ziweza 7 nanga ati ngenda kunyigiriza wakola omukolo ewaka ne mutimba ne mutegeka ne tufumba ne tukola buli kimu n'aŋŋamba mpaamu eddakiika nkuddire gwe kyomanya ngenda fubula nga nkutuukako mfunyamu omuswiba naye kyomanya nina okutuukako ezoya saa 8 saa 10 ajati ng'abantu atudde waka ajati omuswiba gwo guzze simanyi bwanyinza kikugamba naye ngenda kujja saa 10 naye ngenda kujja kati ng'aboogezi bali ku kyawo nga buli omu ambuuza kiddako saa 10 wezaawera n'aŋŋamba ye agenda kujja ne mbagamba muli emmere mwatabako tubalinde mpaka kale weziwera 11 nga neyabako tugirya konze mugirye nze okusinza oli bw'ayogera muli emmere ate bene abagere bafuluma obbuuza ku bantu ebyo byonna nabikola wafuluma nawubira ku bantu nawuuka ng'abantu sagomesezooka wenzamu eyo mukwano nze abasajja tebanyongera paka ssaawa emu kitundu ez'ekiro nga n'abagenyamu bagenzi n'aŋŋamba ajati ekituufu obudde bwo bugenze naye gwe kyoba omanya sisobola kuswaza nzija musadde magali byawo bagamba taata ajja n'aŋŋamba ku bintu byasobola kukola kati nga nkuswaza wankoze eki mukyala wange wenjagala ennyo omusajja nga yakulimbye nze wona nga mmanyi ajja kujja wasigala okyali mugumu nasigala nkyalina essuubi nti agenda kujja ssaawa emu kitundu ssaawa 2 ssaawa 3 ez'ekiro nankubira essimu nanga ajati oli mu mbeera nnungi nga nkaabye amaaso gonna gaziminga mpulira bimpeddeko oli mu mbeera nnungi konze ndi bulungi ssebo saagala onyiige njagala ensonga zino zikwata empola nze siyinza kukuswaza ate seeraba nkonga nkuswaza nze njagala obeere mu nniyayo ng'okimanyi sisobola kukuswaza ate nzija ssaawa 3 ez'ekiro abagenyamu bagenze nadda babeera ewala yajja ayi yakuba essimu ku ssaawa zaali mukaaga something n'aŋŋamba kati olaba ekizibu ekintuuseeko bankubye amasasi koza amasasi bagakubye ddi bagankubye jjo naye nti okugamba naye nina okutuuka muzeeyi alina okundaba ati sinaebiwundu balabe nti bankubye amasasi akasenti kituufu omukisa gyabadde ajja naye bamukubye amasasi bambi awo n'okaaba naye bambi omusajja wange bamukubye n'amasasi bambi yabadde ajja mama n'aŋŋamba naye oli musiru amasasi bagamukubye ddi oze mbwejjo okuva badde musana akimanyi nti bamukubye amasasi yandibadde abagamba yatidde batiisa bannange omusajja teyajja mpaka ku makya nempanga ebyange ntyabba ku kyalo okwogera n'enzira e Kampala abantu omukolo baali abakola ki tebaalaba musajja nadda e Kampala nali nakatuuke wakasanga 7 gw'emisana nga wuuyo kugeeta kwa pipipi okumuguliranga yeye amasasi ebiwundu amasasi bamukwatiridde ebiwundu nine ngamba naye omusajja kituufu bamukubye amasasi nemukwatako neyeekanga ajja tunzita abasajja bakulu bayaaye nangamba onzita nemugamba naye ddala kituufu bakubye amasasi kati yagaba bagamukubawa bagamukuba muno mu kifuba muno mu mugongo aba amasasi mbone bamukubako n'eryawano mukati eryawano lyo teryayingira munda naye kati engeri gyaliye mu nnamagye bali muteekako eddagala lya bannamagye ebiwundu byonna birinda yangamba ebiwundu byonna bigenda kubula nanga aja tutotya sigenda bana kiwundu neki kiraga nti bakuba esasi nagamba abantu ne bampakanya ola obera mulavu red flag zibaza pink yangamba aja tutotya
Tayina nkovu oyinza okweralika ni bawanga agenda bana n'enkovu nnyingi togenda kulaba ku nkovu tewali nkovu hala maili nangamba era ekyo kyanziza mu nnyama nga aja jatiwali nga badde agenda kundaba n'enkovu nze nanga njudde mugongo enkovu eno mu kifuba nkovu amagulu nkovu mbone mu kugulu baakubamu essasu kamba kale ebi amawundo ago ebi katamuka mbwa kankunyika nkebeleko kokota akebelako ku masasi nga tewali wadde akasaayi nangamba bamukyusa bamudressinga buli luvannyuma lw'eddakiika 3 kyokka wayogerera ewange yakamala essaawa 2 okitegeera yangamba bamudressinga buli luvannyuma lwa ssaawa eza balina kyusa ebiwundu naye wange yamalawo essaawa eza nga tebamudressinze nga tewali kiyiseemu kyokka nga obedda ngamba buli ddakiika emusaayi guyitamu tegwayitamu awo nera sinnategeera muyaye gwe nnina mukwano yaddayo ne wayitawo ennaku 3 nadda nga talina plasta ng'ebyundu byakaze nga bwe yaŋŋambye nga tewali treatment y'abamagye yakola mukwano nga tewali wadde nti wano waayiseewo akantu treatment y'amagye nga naye abasajja naye kati oyo omusajja Katonda ajja mulamula ati ajja kukola tawuba Allah amusonyiwe oyo omusajja nze mbeerawo n'entwa nenga naye Katonda oyo kati ali mulamula atya obulimba bwalimba naye namugamba nga njawukana naye ne mugamba byonna byonkoze kyemanyi tobikoze nze ko bikoze abakazi abalala naye byonna nga wobinkoze n'abaana bo bijja bakwata wakolemamu nnyo ate nga nkyogera nkiddamu n'abaana be wakiri kuli bakwogwa alisasulire amaziga gaffe tosobola kuswaza famire ya muntu bw'otyo ate n'okomawo ng'omwagala nnyo nga bye yakomawo anjagala nampa n'emmotoka kati weevuga yakuwa emmotoka nagimuddeza nagivugamu ko nenjivugamu namba naye kati emmotoka eno ngivugira ki nga n'omuntu twekyawa nga mutima gwange gwo namuta nenkwata emmotoka nemugamba mukama wange emmotoka wakwata emmotoka n'ogiza nga ate ensajja summa ezo simpewo za bwavu mpewoza pikipiki nali nvuga bluetech wazaayo benzi nagizaayo nemugamba kwata emmotoka yo nga binsusse oli wakubiri ku bakazi emmotoka eyasooka ali Caroline Maka yazzayo emmotoka ew'omusajja ng'amujooga njeri mmanya nenjimuddiza nemwegayo mugano nemmotoka nenjegayo mugange summa wandigitunze ate yali yange emmotoka bagikwata eri mmanya ge bayiyo awo naye teyakuwa oli akuwadde ovugemu namugamba twala emmotoka yo enguumaliza wano ennemesezza okukola ezange olowooza amatwalowooza olina okitegeera abantu bakolayo mu bluetech enkyogula ennuwa bagambe nti noveno nodde eno lwaki sitandika lumu nennuwa yange n'olinnyampula nebaga mukazi naakoze agenda alinnya ku sipasiyo okitegeera tuzze tumulaba kati avuga gundi kati ndooza wana ddaka kati ng'olamba mibeda balekera motoka Sierra kati bali mu bluetech okitegeera Benz kati munnaye nenkwata emmotoka nenjizaayo nyakanto teyakaaba nakwetondera oli omusajja akaba amaziga nayavula okuva kuno paka kuli nayegayo kajjala ddala gikapasa olwokikola manyi kapaala nenge gyanyumyamu naye gwe abasajja nga balina laava bakulu abo mukwano munnange nze kati gwe maama yanga kati oyagala ondekera nze siina maama ondekera nze maama owange yanfaako nze gwe mbadde ndabanga mami nsonyiwa nayavula nga akawona nga kati nze wabula ngenda kwetta kati webituuse era ndi mufu nalyoka ajjayo emundu ye nagyetunuzaamu ati tonye kiranze bizibu tobe kubasasi nze ndeka tonyongera abasajja bakulu banvuma nga mbagaye nti abasajja bakulu tebalina magezi naye ngaekituufu tebalina magezi bannange abaagala okugula pooti zaffe zikyaliwo ofa ekoma guno omwezi May tandika ne milioni 2 milioni 5 milioni 1 tasoleko mpolampola ku 0759 224099 takanyo sangibwa gaza busika Vumba town genda ofune ettaka lino munnange obenga ate oligula tandika ne milioni 1 milioni 2 milioni 5 ziri poloti kaziri 14 5 ku 10 kyapa ku meza tandika mpolampola omaleyo ate bannaffe abagala okuzimba era mbajjukiza Semiton Construction and Management Property Management Limited basangibwa Kampala na Bingo ku 0758821603 ne 0787943539 bakuba plans amayumba baga approvinga bakola
surveying, byonna property management, abana ne hardware supplying ebintu wamu ne interior, Sempton Interiors okule ebyo mu nyumba. 12 June tuli wa Ajikazukwe Couple ku front page yawe namasuba emitwalo 2.5 ne meza million. Byagala okureservinga 0704 31 2271 oba 0754 66 1875. Atenga 2 June tuli ku Friends of Nalongo au Premier Mulika wa Rugogao nga ku Nonivie okuyingira bwerere mujesu wagire Nalongo Lewis. Ayagala okureservinga meza 0751 66 1726 ne 0706 44 0777. Ate comedy stage kusimyaka 10 awo tugenda Balugogao mujje tunyumirwe. Nina atusumayya byalabye kati amza abasajja babiri omu yamugulira emwanyi yika tante azirabako owokubiri yakola omukolo n'atajja ekayimba kali yankozesa mikolo n'atajja kali mukwano nza basajja tabanyongera nza nonga nina stories z'abasajja nnyingi myaka na plus lwaki bwogwa anti twakola bazadde baffe batugamba era kati gwe nawa myaka jange twakola bazadde baffe batugamba nti omusajja olina okufuna omusajja omukulu kubanga abo babeera batega kusinga entegeera kati ne tugwa mu basajja abo nga tulowooza batusinga entegeera bategeera okitegeera nze na akola ebimu obeera owulira nga bw'obinyumyako bikwasa ennaku manzi omusajja yaŋŋambako nti singa omwana nga aba afudde tusobola omwokya tugende mpola sumu nze na sitole nnyingi ez'okunyumyako ku basajja babo omusajja yagamba atya nti omwana tumwokye ng'afudde nga lwaki mumwokya talina waabwe naŋŋamba ye mu America naye ng'omusajja wa muno mu Uganda bamuzaala wano naye nga tetayogera nko ku Luganda ayogera Lumerica ate esitory nayo olunaku lulamba nga nkunyumizako oyo Omumerica Allah wallahi okuwangaala kuno okutulabisa ebintu Omumerica yaŋŋamba ye bamuzaala mu America singa omwana aba afudde tusobola okumuziika nti tumuziika waabwe naŋŋamba ewaabwe wala wajja tukostinga sente nyingi otwala omulambo mu America naŋŋamba tumutwale bamwokye oyo musajja kati waliwo sitole ezimu zonnywako n'olya ng'oyagala nakkaaba nti omusajja akulimba ekintu n'okitegeera oluvannyuma lw'emyaka nga 10 nga nnimbye nyaate kumanya omuntu okulimba nti si wawano ng'akugamba n'okugamba bannange mwesiimye mwenna mulina ndagamuntu muli baawano bannange Uganda akola ati bannange Uganda is good omulaze ku ndagamuntu bannange Uganda is good bannange mwenna mulina eddembe mulina n'endagamuntu wano ne kati for us Americans there is no way you can go nti bakuwandaga muntu I don't have it like you nali nefulukutafuta mu nyumba mukono nengwa kundaga muntu nga ya wano basharumu abasajja tuli bagezi nengwa kundaga muntu ye nga ya wano musajja wa wano nga bali wanye sigincha ye nkutidde nemugamba after nga waise wena kubine mugamba gwe you said you don't have a national ID na ngamba abe basene ne national ID here cause which you said you don't have koye I have a brother atero kujano yategeka alabika yaleta wondaga muntu ye because me I don't have as I told you cause I have a brother what's the name of your brother we have the same name same age same name, same looks. Oba ali identical twin. Was he a twin? Ned. Nenkeberayo mukwano. Je nagira nimuka kange nenjirete. Ne nawe. Saji sangawo. Alabika mbongo we. Engeri yali yagitegekawo. Nga nsibwe nagirekawo. Era bwe yadda. Manya. Nangamba si check ati wala tuwayina ki wala because if you saw it waligambye nti munnange wait. But where is it now? It's not there. So am I okay? Should be believing me. Why did you doubt me? Nakulabango mama wo baradde. Nakaba you're lucky you have a mother. Oyina mama nenze sina mama. Kati ngakwa kusenteza obujjanjabi. Nenga mama we jali mu nsi. Byonna mbitagera luvannyuma nnyo nti mama we yaliyo mu nsi mukazi na ina ssente ze. Mama we mu nsi mwana.
kale abasajja bakola ebintu notuka n'ogamba oba ndi mubi bubi kabanza aliko ekizibu omuntu okubanga nnimba ebintu bwe bityo omusajja ne mwogera mu mmotoka nga bavuga n'abafamireyo ne mutuula ne munyumya oluganda okuva e Kampala paka Gomba nga mumugeya mu Luganda ng'akulaga talina kyawulira amanyire songo n'omusange mabega emmotoka ng'akukuta ayogera Luganda ku ssimu naye ng'ekyo ky'okumugeya nga tukikoledde emyaka eja nga mumugeya nga tumugeya nga muvuma mu Luganda amasimu g'abasajja balala nga kwata mu Luganda nga tanyigangako nga tanyombesangako ng'era yandaga talina kyawulira nga mu Luganda yoga bannange nkwagala nnyo bannange nzera wotalibeera simayina kumanya najja wolinaga hi baby suma awona kutta kodi omusajja suma bagenda kutta suma awona okufa nze era kati genda ku nnyumba ya Mungu genda Emeka ngenda inshallah suma awona okufa omusajja bali bagenda kutta suma ebyaddala nakugamba siri mu ggwanga mama kati nze je nali mbeera wala nga yabeera Ntinda nagamba siri mu ggwanga nga yali asula naga atali mu ggwanga Ntinda kyanja beebo nagamba atali mu ggwanga nomale enyezi nga mukaka nga tumuwuliza nga gamba siri mu ggwanga tali mu ggwanga yafulumamu nenge Ntinda wali ngeze kale nalina ngo obwongo kubanga nebbanga ninga kangende nabo bajali kati nga wemanya nti obwentegera nti jali nga olujjirwe edinisa nga kate nebeera nzibule weti afuna ka fresh air nga umanya jali shokaga tali nga ntuukayo ne ndaba kate nti nzigule nenze nanga asiri mu ggwanga nobuza askari nangamba he's there no mukubira ngo oli kwa askari nagamba no mweza message naga so me I'm coming back in the country ngayogera America ngane bimusibiwulira ba mbere nga luserera naye kati abilarengyo tukuba oluganda n'ebisoka abyogera kati mwogera twogera naye kati bwe mubuuza lwaki walyo nimba gamba ki yagamba yayita ayagala Luganda ngasoma babambazanga ekigumba bambala speaking vernacular I am stupid gwe nze kankubuulire nze byendabye ku basajja singa kyali kisoboka ng'omuntu osobaawo nga tolina musajja n'alibaddewo naye tekisoboka obulamu bulina osigala nga butambula bino byonna tubigamba nti nze nsobola okukola kino nembala nga ningali omusajja nakyeyombekedde byakwerimba in your life naye twalivudde ku basajja naye nze kati nasalawo abasajja bakulu nabata 45 plus abo nabata katugeze ku baana abato tulabe binagana bugani binagana nemanya kale gwe nafuna muto oba obwangaye bukyali buto kyembanga ntwala dano twala obukulu ngolozo tutte bukulu okumbo tutte majani basajja bakulu ojafuna ntona ta ku disappointing tukabeera baba kyawanka n'abakulu bawanka nze omukazi yankubirako esimu nangamba bba wange otutte bba wange nze musajja wange naye kale nawe ajja bikukola nze yandeka mu nnyumba yampangisiza nenabbingo yandeka mu nnyumba musajja yankuba emigo n'ebisumuzi bya geti yagenda nabyo alekawo obulesi byakulya nga manya alimba nemugwamu mukwano nga nsibira mu kikomera ebulengaayo nange sifuluma nga mugagga nga mpa buli kimu ng'akusibira mu kikomera nga n'emmotoka yagikuteerawo naye nga ogivuga ddi kanga ogirabakaawo emmotoka yange ngirabakaawo ngera nti agikolera mu TikTok videos toligivuga nti ogenda wano tofuluma gula wadde ennyaanya wadde enva buli kimu kibeerawo oyo gwe bayita omusajja omugagga omusiru kati akubanga ng'akuba lumu lwe newagulako nenga ngenda mu kivulu kya Jaluna nakubwa bwe wajja nga olungudde yankubanga ngenda nankubanga nkomyewo omusajja nagwe n'abasajja bayita mmere tugenda okulengera ku Serena summa nga olungudde okitegeera abasajja omusajja muntu asobola okukuba notabako kyowooza ateka jukira abe wamwe bakugamba guma omusajja akuwa buli kimu guma omusajja naye nga tosobola banyonyola buli kimu nti omusajja akola kino nakino nakiri kati kansooka embuuze nga fala abasajja bakuba kagwe bali bakubyeko abasajja bakuba abakazi
like agalamiza akuba bikonda kuba mpi akuba atya kati nze yasokanga nankuba buyi n'obwagala yalabanga mbugumidde nankuba ebikonde ngabanga akuba musajja munne bwe yalabanga n'ebikonde mbigumidde nangamba kati ngenda kukuba emisipi ngangalamira wansi nakuba emisipi nakuba empi mama ojali ne tata ojali naye nga nguma kati ngate lwakubye muba n'omukwano mungi nze kyenjagala ku miggo oba kuki kyokola ki by the way I love it at first nali nga sibyagala naye natuuka ekiseera naye mbinyumirwa bunyumizi kati era nze omusajja nkwana nabanga tankuba nyinza obutamwagala kubanga lwakubye akulaga omukwano mungi nnyo ekisenge kiba kiriya ebyo sente ofuna okitegeera akuwa ebintu ebikalu nga sumanga ate bakubye ani ze mba nkola kuba omukwano gungattako omaze okunkuba ompaddeyo sente kati bwakutta do you think about the negative side tasobola kutta era kuba naye na mukwano tasobola kutta kati ng'ogambira ne bakuba emisipi ng'ogalamidde kati nga gyokwata otagibala nakuba nagamba gamire ate nawe n'ogamira oli serious summa watagenda ku polisi naawe saamulopako ku polisi era mama wange wenamukola nange leero yankubye naye lwaki tovaewo omusajja afuuse omusajja konze maama mwina gwe mwantegekedde aliyawo nti bwe naaveewo no ngende ewooli kangume Jovana nze nazimba ennyumba naye ennyumba y'abaganda bange bawala nze omusajja wange senga omusajja amujoga asuma tojja kuba muganda wange ekyo nti sibako kati okimanyi nti nja kujja nkukube gwe omusajja akuba muganda wange nja kupangisiza abayaayi kati okimanyi nti omusajja akuba natambula mu basajja bonna nembulwayo omulala nkuba nenetoola nga nzizeyo omukubi wange ayoke like ayoke upstairs suma nabulwayo omuntu because nze njagala nnyo omuntu nga kale obeera nonyombesa that's when I feel nti onjagala kati bw'onnyombesa ennyo nga ngamba bambi anjagala bw'onkubamu nga ngamba guno omukwano gwa ddala baba balina okukubamu agweshira gashimba n'amala akusanga asobola n'okukusaasira akutwala mu rehab because that is not love omusajja bwakkuba that is the truth by the way oyo omusajja yeyakanjagalako ebyaddala eyakkubanga ebyaddala suma okkiriza mudogo mbu gyeriri summa baakuloga wetaagala okulya Shalom obanga tokubanga ku mukazi wo tonnamwagala kimala bw'oli mwagala ojja kulaba nga buli kyakola kikuluma mu mutima jukira obusungu obufuna okuba nze bankubiranga n'essimu just okudda ku WhatsApp nzira ku WhatsApp onyumya nani ng'okubwa alina kimanyi nti nze mba ne bba wange essimu sigikwatako you call that love yes omusajja aba akwagala omusajja kuba yakwagala atakuba nze bonna nabagezaako akuba n'atakuba atakubanga akuleka n'ogenda n'ojjolazeyo naye ngambi nayogeranga n'abasajja ku simu I love you biki ng'akulaga tabiwulira yali tanjagala naye ono tosobola kumuga nebwowuuna buwuunya kuba lwaki owuunye ku simu kyogere nkiwulire nti okyogedde kati obusungu yabujjanga yatambulanga alina obusungu bwe wazi mental care omukwano alina mungi sima si mukwano mungi era bakazi bayagala domestic violence era zisoana lopa si butemu love omusajja buli lwakkuba aba akwagala I think you are not loved as a child ngoli mwana mtu bakwagala because sima senga bakwagala ngoli mtu there are things you cannot do to me nze mama wange yatukubanga nga tuli bato era ba neighbor baffe twalinanga neighbor nga bote babakuba esawe no ba neighbor jemiyayo gy'okukyalo ife bakubanga at least tulio just chajja bubi nga ba neighbor tuwegomba tebabakuba kyova nze ne mu relationship omusajja okunkuba sikiraba munga buzibu wadde there is a problem era nze oli ava ku internet nga omusajja nkuba era akuba akwaga sikyafunyanzibwa kuba mukulu munno kati nze wemanga kyenjagala nze nsobola okusookereza paka wonkuba nenfubola bantu lero nga mpulira lero njagala mukwano gwa ddala nsobola okusookereza paka wonkuba mwoga musajja kkube nga njagala nkole ku mukwano gwa ddala nga nkimanyi olina sooka kunkuba njuka bye bakkuba omusajja ndooza naye wamala okukuba dda muli neyeetowaza mu ye
ati nafuula banga akola ebikusanyusa. Sumanita. I can still be humble. So kwetwala nenkwagala nga sikubye. There are so many ways of showing love. Osomugamba tadde mukatiketi ke Dubai. Okusinga okukuba kati mukatunya guddako funa. Bwagala okuba ngolagala okunkuba. Genda ongulire mwento ogireete. Bwagala okunkuba nyongera capital mu business. Olabera ve yaddala sumanga tebakubye nga okaba maziga gasanyu. Temunna gwako mu mukwano. Tokubanko ku mukazi. Tokubanko ku mukazi. Tonna gwa mu mukwano. Hanze wonyiza just nsoka nenko nga namba nenvaawo nennoba nenkola ebyange when I cool down I come back cause sala ko mama ngi ndabamukuba and I would feel bad senga bakubye mama wange nze mirembe jange kunkuba awo mba mpulira essanyu munze nyinza okukaba mu esaawa but I feel so good. Wetaaga musajja mugiso oba wengulu bakukube summa bakwasa omutwe wakasembo sumo kuba kibi sumo jafuna omusajja tonya ko ne bafaawo kanali mwana muto 28 mukazi yali agenze mu kyale ye nama kati akomawo yali mugamba ngenda komawo the day before naso samuolu nakwolu yamusanga atemye emboko nanga waluddeyo ng'okolaki namukuba katoko jja wange yali neighbor waabwe ali njaawo nga ndaba ndi mu kuzannya yali asala asuli bakuba omukazi nga bwamuyita mulamu jangu otaasi omusajja agaana okuva mu swala ne bakuba omukazi ng'oli bw'asaala ne bakuba omukazi nga bw'asaala paka yatwala assalamu alaikum n'asomaneddwawo nga bakyakuba omukazi omusajja n'asitula mukazi we n'amukuba ku ssennyenge. Nali nsuubira omukazi omala omukuba agenda kukwata ebintu byaddeyo ewaabwe. Bwe baamala omukuba omukazi n'afukamira ne yeetonda. Era olaba mukazi nali nkeera ne mubuuza good morning nakomala omubuuza. Nedda olaba kati that is stupidity. And that's the mental disability. Nedda Sharon olaba waliwo wootuuka nga mu butuufu olaba nga buli kimu okigezezzaako. Nga ate bw'otunulamu omusajja ono wadda kuba naye nga ku birungi byakkolera tebaali bagagga basongana mulomu bbiri naawe. Nedda munnange nno ebirungi bibeerayo nga gye yasookera oluusi baali basula mu ssingo ng'atuuse ku wadda bolumu olina okutuuza nga dawulumu yekkubya ng'olina otutuuza banange Shalamu abantu batudde mu maka eyo naye nga buli walowoozaamu gye nvudde agamba wano we wakyasinze. Kati nze byonna byenkunyumirizza oyo akuba yakyasinze. Okitegeera? Don't be blindfolded by love. Osobola okumwewala noga akamala emyezi 5 nga simuwuliza. Kwetwa banoga naye kati nina kye mmisinga. N'omukubira? Summa baakuloga. Baakuloga ke mazima njagala. Just twetegera bwetegeezi tweyagala. And I think Summa you haven't healed. Wetaaga okuhiringa. On the other side of the coin. Njengo yage mazima Summa. You need counseling. Era njagala batuneyo kansala ali eyo njagala Summa bakansolinge bulungi omanye mbu Summa love si yakuba basi okwagala onyaga tugende ku bondi Summa nakutwala ku Success Motors Alpha Motors nayo omusajja yalinga byonna byonna asobola kubikola just okuba ina ekyokuba nno sikyagala kino ekyokuba nze akyagala nange nze sikyagala anti sigwa abeera naye. Ora Sharon gendeka katodda mukono okola ku mikolo emirala emikolo gyo nkoze mingi wakola emikolo ng'emeka nakola ena njagala yo gwakuta njagala emikolo 7 nakola keena naye singa ogwokutaano guba guntambulidde bulungi nyinza okoma ogwokutaano ate nga egyo gyenjoga tekuli kwa kukyala egyokukyala giri ebiri gyo gijje kwena gye emikolo 6 gye wakakola buno bw'okukyala simple mu nnyumba obwo buntu bwo layisi naye nja kukola omukolo ogwa ddala nkakasa nti kati ndi mukyala mufu ogwasembeyo ki ekyabaawo story mpanvu Sharon mpanvu yetaaga interview number jjo tuwa oluddako mpanvu neki ekyabaawo just kati olaba ginene emikolo genze nkola giba mirungi era gitambula bulungi
naye olumu wabaawo ebituukawo nga ngoba tewabitegere nti binaabaawo kati olwo omukolo gwe nakola omusajja nga talina mahara kati ogwo nga gulina kumaawe. The problem was not me. Ate gino gyonna emikolo obuzibu tebubeera ku nze bubeera ku basajja kati sakunga nti nno zze okwanjula naye tolina mahara. Abasumba bakuloga otakirozezaako ekyo nga wetaaga okwambulula wetaaga omwambulula tebandoga something is not adding up Summa. Tebandoga just abantu b'enfuna be babeera abayaaye kati essaawa eno omusajja asobola okujja mu bulamu obwo nga azze kwagala naye nga tazze nalaba balowooza olinamu kasente kati n'akutegesa emikolo because nze buli ankwana mu mugambo ogenda kunnyanjula. Amma kibalaba nnyo emikolo mingi buli akwana omugamba asooka onnyanjule nga tonnamugjamu. Sisooka kujjamu ekisooka obalaba nga ndi bwa buvunaanyizibwa kyobalaba bakulumya atuuka n'agamba kati kankimukole ng'ana okujja kwanjula. Ndowooza kyekyo gwakireeta buli musajja wamulumya nnyo. Nze laavu yange erina kuba nga ya mu mukolo awo ofunamu ku maanyi. So emikolo mingi egize gibeeramu abe wammwe tebakoowa kutegeka? Tebakoowa. Nze gwe mbayitidde gwe babalabanga omusajja gwoba olina kuliko yaleeta ente ye nakuba ebirayiro yaleeta ente yasasula ente ey'okulya ewaka then naleeta n'ente etambula nga yo kati ente ye etambula n'agamba ayagala gizzaayo ne mugala sigenda gikuwa yazaayo yaki omukolo guganye nganye okugenda mu bufumbo ne n'agamba ensonga zaali mpanvu ez'oyo ate n'aŋŋamba n'alayira n'agamba buli yalidde ku nte eno kabe nga yaliddeko byenda ajja bisasula. Nagendayo ku poliisi y'e Buwama kuba nno nze nga nkozi nsasagge n'aloopa bamumya omukazi ate nga azze okuwasa ne yeeyambula ku buko n'asigala bwereere mu bokisa yayambulira ku buko n'asigala mu bokisa naga wallahi billahi tallahi n'alidde ku byenda ajja gisasula ente. Tukabona omusajja mulogo sajja kiki nagenda ku poliisi neyekalakasiza ku poliisi abasirikale ne batukubira amasimu abasirikale bazze waka ku ground gwe ekyalwa naye nga bazze abako 15 n'ogana ofuluma ennyumba abako 15 lwaki wafuluma nga kuliko bamaseeka kwaliko neseeka muzaata gwe noosaaga nze nongwa mu basajja abategeera kati kikyaganya okufuluma Summa Sheyi Muzaata ku kisiibwa kye yaliko tekyagana okufuluma ngwa mu bantu ab'obuvunaanyizibwa lwakuba baba tebategeera ezo ensonga z'oyo mpanva kwasagala mwogerako nnyo ajja kwetegeera kuba muntu gwensonga ki gweza ggaana noga sijja mufuna bajja mutegeera kubanga ensonga ze zaali nnyingi n'ababukedde baaliko n'afuluma nga ali mu bokisa nze sitikirabira ekigambo kyeyandayirira nenga nalidde ebyenda oba bino byoyitamu banasajja nakubuza byebisajja byakukolimira bikola abasajja nga bankolimidde nga bangi naye nange mbakolimira ate buli gwenkolimira alaba ennaku nosinga nze buli gwogamba nti kale buli gwenkolimira alaba ennaku nosinga nze ate bamala ne beetolola nga bakomyeyo bonna benkugamba abandi betwayawukana mu mikolo bonna mbayina bonna twagalana like bankubira tunyumya tukola buli kimu neka kikoyo byoyise mwata ali omusajja asobola okubenaganya kukosa Summa bangi nga baloza osobola okyuka basobola okukyuka wenze ndi mukazi mulungi nnyo okufumba ndi mulungi because nze muntu agumyinkiriza nze muntu alina okwagala okungi kati ebyo byonna abasajja bye baagala mbisobola omusajja ayagala obeere musiru kati nze nsobola obeera omusiru okuwangula mu maka olina kuba musiru
Gwe wawulira ng'okyayina amagezi go mangi oyagala okugayolesa mu bufumbo. Obufumbo togenda busobola. Gwe beera omusiru, omwami waakugamba nti nnyo gwe sirika. Kambe neyanza taata. Oba kkubye fukamira weetonda. Olaba omukyala kye yakola n'afukamira nange. Amma ekyokuba nedda. Omusajja buli kyakkola mu bufumbo. Manya olunaku lujja kukyala omwajja kisasulira. Befuuka omusiru. Naye ekizibu ky'abakazi b'ennaku zino ayagala omusajja amukola ekintu beetwale because buli omu amanya sente. Okitegera okola TikTok omuteeke ku live era nze wankoze bwekiti naye ateekeyo. Ate kati bannayini muliko n'abasajja abakulu. Lwaki Shalom abasajja abakulu ab'emyaka 4 plus lwaki bali ku TikTok? Banoonyako buwala buto. Bakolako ki? N'osanga omusajja nga tutte mu challenge y'oluyimba. Nanabe ndaba. Nga nazaala waakulaba. Weemoola mu buyimba. Bwakombe emimwa. Okitegera bateekako ne filter no zino eza red. Abasajja b'ennaku zino. Nze bananga abasajja abakulu bansobedde batubakolere ki? Omuvubuka n'agaana obeera ku TikTok okwemoola. Abasajja abakulu bansobedde nze abasajja abakulu bansobedde batubakolere ki? Weebuuza ky'oyinza okukolera omusajja gw'olaba wabuvunaanyizibwa emyaka gigenze envi zimujjudde omutwe gwonna naye akulaga atudde mu challenge. Mukwano nze nkwagala. Nogamba bayita biŋŋambira mu buliri. Omwana akomentinga video okyalira mu ekigamba nebaza mukama taata wange yafa kati senga yanswaza bwati nga that was a hard one. Waliwo ebintu by'ogaana taata wange yanawona n'abanga abeera mu kyalo. Kasawa kwekola busolosolo buno. Katolwa omukyala wamuta nawe akyala ku TikTok yakola content nga ali awavuubika. And I'm like, oh yo nakati. Nakati. Do these people have like their people abali nani ba ogiba obi family? Mulaba nga ali awo yenna akola ebintu nka mukazi omukulu. Kuliko n'olukadde nno kati olutuseeguukiddeko awo olukazi lukadde lukola video. Chanza oyalinga omunyarwanda. Mbolukazi olukadde. But she just enjoying life. Maybe awanya stage yavuka. Nedda babireke emyaka wagikutuukako gireke gigende. Kiriza nti kati emyaka gyange gyakubeera ku TikTok okulaba ba Shalom buki we bataddeyo. Sikola challenge. Zina kyako omusajja lwakubeera ku TikTok. Ne mugamba nze nkukyayirwa kuba oli ku TikTok. Nali nscrollinga ne mulaba nga atudde mu challenge. Wana kyali wange sijja mwogera. Mbumbu walwa kayimba kano simambo. Kana kusima endabada oyambala otakali ndabada kafiga nkayina nedda kano munga kafiga nkayina sikunyamba zesuka mukwano nga akatuddemu nga akayimba nkabanyamba sawa Abaganda abantu akulukeka akayimba kala sawa Abaganda simana kulanga church nyamba figa njirina nga kafiga nkayina nafuna gwe simana gwa mbana terera is it family battle oba kavaira na shite akayimba Ekabayo nashe mbona kulanta katendabada anyambala ncha kalendabada nga kafiga nkayina tume kayimba kala sawa Baganda kwano nga ali ati weye modola ne mugamba tata nkula ndamukula na bulina mugamba hello tata wange gwe gwenda ku TikTok oba ninagwenda bamunte yagaleko nangamba ngankola ki nemugamba nkulabe ngoli mukana akayimba kafiga nkayina Hey, banange nabada wono no stress nange nezinkola nenga wai. Kankole kachayi nemuganga nkuchayi. Ate ali amanyi nsaga nemuganga nkuchayi. Nangamba ate chichi ajati konze otulota mu challenge. Eyoluyimba. Omusajja. Ngasema nenge na muleze bwati mu motoka. Bwakola challenge. Bwakola challenge eno video yajikwatanga nene alavayo. Bantu ba commenting nga babala tata. Nyendo okebera nganze nali sikimanyi kwali ku TikTok ngenda okebera mukwano nga ina video zeziwera 100 yani ma followers nga yana ba followers nenganze ne down sera bawo nze nyalo musajja abera ku TikTok nze sisobola kwagala musajja wa TikTok kyali wanga njammo kugamba nawe kyali tukola naye ali mu kantu yeyino omusajja the guy was cool yamuchawa kubanga na TikTok account ne Snapchat yamusanga ku snap bwati what are you doing? Wow, doing a snap. You have a snap at your phone. Na muchawo. Nze chancha yo musajja oyo yali nga mugezi nga mpa akola ki. No musajja kyamuncha ya TikTok. Obeero ta ku TikTok ngoli musajja mukulu. Chechu kutuza mu challenge. Eyo luyimba lwa Shiba. Eyo luyimba. Manda baba Shiba holic. Naza Shiba nasanga video. Ya tatu liwala kamukunonizoa. Ngamba ate kano ke watula muntu. Ko nakatula manto yaganyo butter. Tell zaga musajja nga Shiba holic like I laugh.
Like Kwano. you find a man Natunula omusajja nenga ngali serious agamba ate mu challenge kibaho. Hey. Amunyarwanda. Kapingirips okalaba kafika. Kapingirips kabako. Ne Sharon abasajja bakulu mu bagambe bave ku TikTok. Tebadda mutu challenge. Babereko nga batulaba. For business. Obanga nakyalanga alanga motoka ttaka biki. Nesitula mu challenge. Ndozemu. Video azina nezuwe. Unafuna ne likes ne comments. Nachomula. Nebyo bwabachala. Oke mbadde nkulozanga sitemade ngena munyezezza. Bwe bwasonkuza nenga nedda. Bamuyita Sumba abalungi tubona. You're beautiful. Kalo bulungi bwange bonna ndi mu busiri waza. Sumba. Wakala nya kukunyi kwen TV beautiful but unlucky. Msakala. Kali ku hali babakalenga 212 yawo. Nanga basajja anti mulaba. Oba yakola mutauni yetu. Emyaka. Amanya teka yomagokka. Amanya teka yako. Eriso lyo. Ne kavenye gwekati. Deba basajja betwina. Akomayo wakana akwata ka video mu ntebe nga naba naye bali awo. Soko vema lokwata ka challenge kankatulemu. Kwatako. Nterake talao. Natula mu challenge. Nakati basajja bakulu kye kibabeza ku TikTok nga mukola challenge. Chiche munonya. Nga naffe kati nze olaba Sharon nzo kuteeka video nga ndi mukayimba sometimes mbada ba account yange ngekakkanye nenga akanji chamule mujukira muzikula nenga jachamula akayimba akatambula no akashiba ko yayimba ko no kati kantambuzemu ko kuki sisi swatula mu challenge za nyimba nteka ko video zainga za content wa business yange bana babera ku balcony yawo ngobulira embabulira nga bachala kwate bawulira kati ngena kati abachala ngena bava ko ngena bulira basajja bakulu tubakoye ku TikTok abasajja bakulu tubakoye ku TikTok mubere ku TikTok nga mutulaga businesses za mwete mutula mu challenge za nyimba mutu swaza ffe mwagala tuswala mutu swalireko namulengera kukonga na likes 2 wale nezi kona kati gwa nonno dawo mama wange yanga banange namulabya ku TikTok pawulira mama wo akulaba ku TikTok werezereze oli mu short zibafuukidde short abasajja bakulu bakibaganyu short ngabakuze short n'enkofiira bwe bakula wabune bukofiya wa abe bwa babetaka bunene wababetaka abe bayambalo bannange babwagala okufa bufi najja ku TikTok nakola challenge nga ali mu vest nga ali mu omusajja gamba tata budala anaenze simbalanga business tusibula abantu mutogenda okole abanange ntunda pyantula era nga pyantula dagali amazi zalo kwananga bweri nanyi kayo nubukula bweri nana nze njagala okuzala nenoonya omusiru gwenzala musimula kabagenda kujja banji anta basajja basiru sibonna mogwa emyaka gye ntambuliramu gye misiru kati emyaka gye nina suma in your 20s you still have a time ndi mu Gisembayo ale 30s obadde mukwano ngenda ingira asatu wakiriza asatu ngenda twali kusabuka ngoli mu 24 ati asatu ngenda gayinga munange nze ndi wanko 2 suma business tugende mani Sharon mundi wanko 2 kale choba baka bakuba wafuna blood clot sumba kenda musikani bakusikani ngenza wama abalabi bafa balungi nze ntunda pyantula express dagala lya amazzi agaserera aliyoza mu nsekedi kuwa feelings liwonya ine infections kataiti kaberawo wali wonna gomchalo mugazi teweralikira ensonga zigenda banga zitegerekese Sharon mumma bale kunsabya ntaniso subuze bizigo that's good werange bizigo ngena subuze biziga bachala abali wala bagala tanika bizigo mujje tuyige ebizigo mujje tusubule ebizigo ebizigo ebyerusa gye biri nebitayerusa gye biri osolo funa ebizigo byo biri mu sente ge mazima kwa bachala basoka mu bizigo tebatubuliranga nti bivamu sente n'ebizigo alhamdulillah ye business yoteka mu sente note jusa azima n'ebizigo bya najje China mbiri ne sisi bitundanga have good quality wone bya najje Dubai bingi babiri luddawa Ndenje sibya kutunda nga njaga bwa mchala wange
byaba bitunda. Mu bitunda ebizigo e business etakola loss tesala. Agala kola saluni nga asiba busige. Ngakola obusige buno. Yange buliko sente byayagala. Nakasige kalungi kati nza kange we nakakubira. Chiwe guno maka ngitambuza gwa kusatu nakakubira emitwalo 4. Kata ka 3 years. Naye Akachi. Akasige ka. Nakakubira 4. Okwata emitwalo yange kitambusige emitwalo 4. Kuba mu ekisige. Obukowekowe bwenkola nkola bwa 25. Okuba kati kaweddeweddeko. Muno nga badde tino buliko bwa bulijjo. Anti nze mba njagala ntuukemu uko ndabikeko bulungi okusinga ku bakazi abalala. Tenina okuba ow'ekitalo. Mungu abakusitudde byonna bikole. Allah nsaasire. Kati kana kakowekowe kaye nkola bakamalako like emyezi nga 3. Nga songeddeko. Ne bonna batekavaako. Tekavaako ofuna wudu otekamu amazzi it is just kalungi. So namba y'essimu suma abagala. Enamba yange y'essimu bannanga bagala ebizigo n'okusoma abagala eddagala eri 0708 60 55 14 0708 60 55 14 ensangibwa ku Modern Shoplex wali wansi mu basement BW25 nine edduuka se online yali enzise byetaaga mu kedduuka location abantu bagyagala nnyo. So tugenda sukka na ku olwalero ebadde ba black and brown show nga atulidde mami beda mu shotani mamwa ali yeyagala okufa obufi mubeere bulungi mweraba.